The king himself, King Smith, thank you so much for watching. Wano nyenyini ku Celeb Jazz program yaffe. Ate ebawumuza ebirowoozo ebacyankalanye basese beta mulega mu kubaselebwa mu munsi nenena nenga twagala obuuzaako omukyala Nina Rose ogamba otya olubuto lirutya mpozi okukyala tebakukolera honeymoon baligenda mubuuza ne bangambye Lawrence angambye muna akabuto Lawrence okaise kabuto olubuto lutandise okubanga luviirayo ddala era n'amatama go geeyongedde okubanga gejja ffe tubaagaliza bisinga naye ka tugende mu siro yaffe endala tulabengeri tumu kubanga tukwasaganyamu ensonga zino esitory eddako eya mwana mulenzi amanyiddwa nga Bajjo clear clear process ayava mu struggle neyeeyunga ate ku side zere za NRM ng'ayita mukulu amanyiddwa nga Balamu omukulu ono leero tumukyazzaako ne tumunoonyezaako ne tumubuuzaako ku bintu bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga lya Uganda naddala nominations z'aba president juka twamulabyeko mu kavidiyo akasinzo kyankalanya eggwanga kabaddemu Bajjo omukyala Catherine Kusaasira n'omuwala omulala amanyiddwa nga Amina ng'onatambula nnyo ne Catherine Kusaasira era nga yeesimbyewo kuwakasa Sezze Makindye era akavidiyo kano wadde wali ku Kampala Sena Hotel nga bagamba aba people power abalidde ku tiyagas olunaku lw'eggulo nga Bobi Wine akava okubanga bamunominatinga kulw'okubanga yeesimbawo nga omukulembeze w'eggwanga nga babagamba mujje eno mulye ku life mulekerawo kubanga muyita mu biseera bya tiyagas okubanga bakolaki ng'abanyiinyiitira omukulu ono leero tumunoonyezako tumugamba ate gwe ne Catherine Kusaasira mwatandika ddi okukwatagana n'asumulukuka nga tumanyi naye tumusanze Saizaali ebukoto ng'ali ku lusaniya naye Bajjo olusaniya Lawrence Bajjo kyali wange saga tuyenga agamba Bajjo si kyali wange Bajjo nkutumiddeko nnyo Abitex nkutumiddeko nnyo Balinywa nkutumiddeko nnyo Balamu nkutumiddeko nnyo ne ba promota mwena ab'ebivulu bye Uganda matumiddeko nnyo naye Bajjo ono ayongedde okubanga avumirira ng'alangira nga akomerera omukulu amanyiddwa nga Kyagulanyi Sentamu Robert ng'ono yeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga lya Uganda. First of all agambye asibizza abaana b'abandi bangi, ekyokubiri agambye atisizza abaana b'abandi bangi, ekyokusatu agambye muno kyanaku nnyo mbuno omukulu ono Kyagulanyi tawaayo wadde n'ekikumi mu kujjanjabibwa kw'abaana bano. Netumugana ne twalabyawo ambulance ya data n'agamba ambulance just bana ba people power bali waweerwe beekuŋŋanyamu akasente ne bakateekamu. N'agamba n'ekyala omukulu ono amasuuti agamu kugadde bayambadde bagenda kuba balina okugasaswa kubanga amasuuti gano badde bageyasse bweyasi ne muganereka nawe Bajjo Ssennyonyi tumumanyi musajja wa masuuti bonona ba Edi Mutwe nabo balina amasuuti gaabwe then ne mugamba neddaleka nawe tekisoboka. Bajjo akomeredde n'alangira n'avuma n'asumuluka ebigambo sagala kubanga mbaddiramu nenjagala mbatusako omukulu Bajjo ng'ayogera ku mukulu amanyiddwa nga Robert Sentamu Kyagulanyi ate n'ebyabaddewo mu nominations ezaddewo olunaku lw'eggulo ng'omukulu ono bamukwata n'okuba ng'ate bamala ne bamuta ne fashion y'omukulu Bebwana njogeddeko ate tukuma tugenda kuba tugenda mu maaso tukyaddeko ku mukulu Vixen Tova gamwe tukyalina mannyo kyobakola kiki mugenda nasawo subscribing katulabe Bajjo tukomewo. Bannayuganda amanya n'eddoboozi ze Bajjo events clear process. Omusajja ayogera amazima atatya amasasi atatya ntaana atatya bomu atatya fire extinguisher atalina kyeta nze nkubulira amazima maama wo taata wo nekitabo gwe bakuwuulira nkubuulira amazima n'ennyoko gyali emagombe n'ayasimula n'agamba okyala kyogedde ensonga. Bannayuganda bannange njaga tukutandika okukozesa logic bwe buno budde tukozese common sense bweno period gye tulimu ya elections. Those are general elections. Abantu bangi mugenda kufa, abantu bangi bagenda kukwata abaana ba mu makomera, abantu bangi business amazigenda kufa. Kati mwegendereze nga muli mu bintu by'obufuzi. Soka weebuuze mperekera Bajjo nfuniramu wa, mperekera Bobi Wine nfuniramu wa, mperekera President Museveni nfuniramu wa. Bannayuganda njagala mmanye nti kintu kibayita change olina kusooka kukyusa mbeera yo ya waka. Tebakulimanga mbu change ejja kujja kuleekaana buleekaanyi kuba tiya gaasi okola bintu bya kidiikula nga basegerinya sego yetaddeko ekicupa kya plastic ng'anoonya public sympathy. Agenze mu ddwaliro yetaddeko ekicupa bbiri yenaateekawo bunkeeka anoonya mawulire ne struggle ya bagiyita media excited struggle. Si struggle ya kununula muntu munaku, si struggle ya kujja bantu mu bwavu, si struggle ya kununula amalwaliro mabi, si struggle ya kununula amasomero mabi, si struggle ya kununula nguudo mbi, wabula struggle kukola linnya bakubira enduru Bobi Wine aze Bobi Wine aze. Kati abamu abagezi ababugumizibwako twayingira mu struggle nga tumanyi struggle egenda kuyamba bajjajja baffe ab'Ekabale, nga tumanyi struggle egenda kuyamba bajjajja baffe ab'Ebusiya. Twagenda okulaba nga buli omu abalabi be era abamu ne tugaga tukiveemu amanyi tugaze mu kubuulira abavubuka ki ekituufu ekiri emabega wa bino ebintu bye tukola. Olunaku lwalyo twayogeddeko ne Segirinya n'agamba kati Segirinya sagala kumuwa makulu kuba Bobi Wine ye chief Dikuula, Segirinya ye assistant chief Dikuula. Sawa nabo bakola bintu bya kidikuula, baba bakola bintu bya media kuba bakolera ebintu bisatu. Chief popularity kye kimu mu Luganda. Obaba chibo bachibuza mwasoma mabamo yote mwasoma temutegere sebo twasoma kakati tumanyi nga chief popularity mukama Katonda
kale kitugambe cheap popularity gwe kitunyonnyola muntu akulaba kwe kubanga omuntu ayagala okusaasirwa buli ssaawa n'okubanga alabika buli ddakiika kana nga tasoma ne bana reasoning bwetyo anti gwe abadde attention seekers kubanga buli ssaawa boogera ku Bobi Wine Segirinya kye banoonya public sympathy okubanga basaasirwa nti maama Bobi Wine bamumunyiza olugalo Segirinya ali ku chupa bbiri eza plastika Segirinya akoze kino bye baagala singa Bobi Wine yali ayagala kukyusa ggwanga singa akolagana na buli politician era kankubuze gwe muna Uganda laba bajjo bino ebintu njogera bya kintu kikulu singa Bobi Wine ayagala kyenyi lwaki ayimira mu mugongo gwa mawu kyawandika nti Bobi Wine alina okubeera president bwabanga ayagala kyenyi lwaki ayimira mu mugongo gwa power bwabanga ayagala kyenyi lwaki ayimira mu mugongo gwa Mugisha Muntu tumukunde si musirikale lwaki ayimira mabega wa Bobi Wine kitegeeza ne struggle yakweyagaliza tumukunda abalabibye Bobi Wine abalabibye tumusimanyi power abalabibye kakati gwe munaku n'osigala ng'omwana oba mukubye esasi mu kyenyi business ye yakatogo ne bagirinyamu jukira mutandika ne capital wa mtwalo 10-15 buli okuba bugungo bujja mu gwanga mwabanaku mwabalumwa era nze message yensobola bagaba muve mu byobufuzi mukolera abaana bammwe kubamba gambye change kukyusa bulamu bwo tosobola kubanga obulamu bwo tebunakyuka mbu atokyuse Museveni Katonda ya mutenga gwe na Uganda laba Museveni nyigira mu Katonda kwa Katonda ya industry y'obulamu bwe lwaki tamutanga bagadafi kitegeeza Katonda buli anyiga buli atayagala Museveni nyigira Katonda fukamira ngo okolomira Katonda okitegera bulungi kubanga obukulembeze buva wa Mukama Katonda katayike yesterday bano ngenda ko salogo kitereza o kamera kantu kange kasera bukatambule Bobi Wine yabadde agala kwewandiisa Electoral Commission yamugamba ojja kujja n'abantu 10 yakunganyiza abantu emagerenge eringala ali bamugamba tuka ku Electoral Commission sawa nya yasimbude sawa nye waka ne fisa ne mupira mukubo kane kubira obubi w'omwana yo kyagulanyi we buli bwe mwaganya okubuka tenga zemba bulira ne yefula mba akanika mupira gwa motoka bwe yatuse ko Electoral Commission nakola kaliyoki ngera yagala ateka wembeera aleme kwewandiisa ye Bobi Wine ekitufu akimanyi talina gyatwala Museveni ne bana Uganda mmanya amazima nti Bobi Wine tagenda kuwangula Museveni naye lwaki mukiriza abaana mugenda ku ngudo bakubanga lwaki mukiriza business za mukonooneka lwaki mukiriza abaana bamwe okufuuka bakireresi kwa Bobi Wine abantu abamugobera bali batalina ssubi nibo kikube esasi nekifa kyo tekifaayo naye ate bw'okitta oba okoze oba oyonoonye business y'omuntu akiri okumba esasi werivugidde kati obusiru obwaddiikuula obutategera ba Bobi Wine buleetera abantu abali innocent okusafalinga awo Bajjo Yvette nabbi waviirayo n'agamba muve mu kalyoki wa Bobi Wine omuntu ayagala entebe n'agambye Bobi Wine yandige kateeka mpatu ino omulodi Elias Lukwago tetumuteekako muntu yenna nkulaga omuntu ayagala change n'agamba tulina Muhammad Nsereko naye munankyukakyuka munnaffe tetumuteekako muntu yenna n'agamba ekirasa mu Uganda sigala kuteekayo wanupu nkulaga nti no business n'agamba Kayunga mama Kayunga gyali ayida n'ate basimuteekako muntu yenna n'agamba nti oba embalala okitegera singa bano abasajja baagala okyusa obuyinza nga tebali mu kalyoki naddiikula singa beegatta tebakulimba nga nti waliwo omuntu asobola okujja President Museveni mu ntebe ayina ssente ayina emmundu ayina amagye ayina Bank of Uganda ayina media nga okola ebyekiddikula Bobi Wine byakola giwamulaye ng'agamba mbalaba yakoze bwati n'agongobaza oluba mbalaba siraba bulungi bankubye amaaso naye ate mbalaba nga muli mangi nnyo yabalabiza mumwa oba nnyindo ndozira ye buli sawa bayagala public sympathy nti bamunyize okimanyi n'aluwa Bobi Wine tebamukuba yali mu kiwaani yali mu kiwaani kati gwebaako walaba Timbaland gye yayambala walaba engeri tension gye yateekawo kakati nga munauganda ogoberera ddiikula ng'oyo onaku lwejjo twayogeddeko n'abantu ba Bobi Wine ne tubabuuza lwaki mutukaleti n'agamba ne bagamba nti poliisi yabadde ebalemesa tewaali poliisi yalemeseza Bobi Wine Bobi Wine abakuba bayagala genda kubeera nominated gye yabadde akwata mukazi wa Babi n'akwata Palewisi Banubiyaniri n'abagamba ne bagenda n'emmotoka abantu gye batamanyi n'abagamba singa Bobi Wine ayagala ntebe gye yabadde alina okubeera organized yabadde asobola okukwata bakazi be n'akwata omwana we n'amuwerekerako n'agenda ku Electoral Commission peacefully n'akoma weekamo kya peacefully n'asoma manifesto peacefully ye muntu ayagala entebe ne Bobi Wine tewali Bobi Wine apanga alina ababodaboda omulimu gw'Edi Mutwe ne Bobi Yanga kukunga ababodaboda jjukira nti oba oyagala maasi oba otekawo obunyeebwa atekawo ababodaboda 10 abalala ne bagobera jjukira ebintu bya Uganda bya bandi wagon kibayita bandi wagon okimanyi tinsanze bajja agoberera nakangoberere kwaba kireresi bangi naye nga tekirese obwa kireresi gavumenti namuve ku bavuuka mu bawe emirimu nze Bajjo Events message eri government saabeegattako kufuna ssente kuba ssente zamu tebagenda zinziikamu nabeegattako mu kyusa obulamu bw'abantu bakireresa babonaabona era gyeka government eteekewo enkola ekendeeze idle and disorderly eyo eri mu kibuga ewerekera Bobi Wine wali olabye omuntu ategereka awerekedde Bobi Wine musiraamu yo banedda nedda sebo kati bati wali kitegeeza omuntu ng'alina
n'abaana bano ab'okukuba bansanyusa batunda masiki talina budde omuntu nga alina kyakola omuntu ng'osobola okutunda masiki z'obenjeyo talina budde bugoberera Bobi Wine kuba Bobi Wine lwemugera ne mubabanja alaga accountability yayagala kulaga nsi nti alina bagende nga abapanga alina obubadi ateekamu obubadi mu bantu abamugoberera nze mbimanyi ze mbadde mbikola ng'oteekawo oli ababodaboda 10 jukira kalika bakayita kanyeebwa n'abana bajja kujja bagoberere oluze nti alina abantu kati gyo bamukutte ng'alaja nga tebamuyambye y'abantu abadde beewanawananga ku Facebook banaye nga satu embaga tulina embaga yabuliddewa akasiki bakakoleddewa situlago ya Bobi Wine ya media kubera ku social media kanga ate alina bakadama bannange bakadama bafuuka kadama kibeere dinga omuwarabu yakimya omusaala olusi yakikasa omukwano nekijja nekimalira ku Facebook situlesi eno situlago Bobi Wine agenda kufuga Facebook na bakadama ko akasuti wakalabye byayagala kasambita Mr. President kagongo bazemba yo Bobi Wine kasanga Mr. President goliko Mr. President goliko yo the Bobi Wine president yafuga dda netalifuga Uganda kubanga taina bwongo bufuga gwanga tasobola kufuga kamoja magera aganyi ng'osaba gwanga wala manifesto ye yayogedde ku bajasi ye yegula bweguzi nagambye kibaita cheap popularity yagala bajasi kanda bawa milioni emwemu kakati tunayogera ku Ronald Mayinja omuyimbi tunayogera ku kisawe kya kuyimba abayimbi abakubereddewo nga ne entertainment industry yakola olumirirwa bajasi abakubati ya gas twanta ali mukatemba kunonya linnya golumirirwa otya mulirwana ngewo basulanjala nade musubira gamanti entertainment industry ngenda jikyusa ngenda kolanga emisomo gy'abayimbi twejje mu bwavu tuleta abantu bazi YouTube tulwanire corporate siro nga ye first priority ye kwa tulina abayimbi banakatemba bakomedian yani sasa kufa ku industry ya mu making okufuka Bobi Wine ye mukulembeze omutufu Museveni yasoka kufa ku maje baba amaje twande ali mu kiwana dikula naga nasiwadira ko bagenda gaba buli district cash crop ne food crop Bobi Wine ayina obusobozi bugaba cash crop ne food crop pozi ga cash crop injaga jagenda okugaba nga food crop yabadde ategeeza mayirungi tiya tulaze engeri gyagenda bikolamu kati gosolo gaba cash crop buli district ayogera ebintu ebitasoboka nga anonya public support kinakugambye binjaga togere nga ajogera bintu bya ddala kakati Uganda ina budget buli musika omwaka kadde kamu other sectors zigenda kola zitya obusiru n'atamanya nti wana Uganda abantu abo omusoro bali akakadde kamu milioni 4.5 bali mukunyunyita kana akakadde akawo omusoro talina bwongo omusoro kagambye kansomesa abantu bayigiriza okuwa omusoro tufune revenue tekawo policies zigenda kulaga nti buli Uganda ina okuwa omusoro n'atunda olweko kkubo nga mutemako siringi 10 nsobola okutuukiza budget jengendo okuongeza abasirikale nga nzirako yodikula kati zosoka Bobi Wine basobola okunfuga atayina reasoning capacity watana ayitamu bwayita ngamba ntemanga ko Mutoku State Square ngenda kwetuga batema ko Mutoku State Square kati ne bwali fugako ne watafuga kino kisanja family yacha ga ntalifuga Nyanzi talifuga Bobi Wine talifuga edi yawe yabivamu na duka muganda we Gomba ye ayinza kuita mukuba nga mukazi atali mu kyalo ne family yacha ga ntalifuga wantu wonna okay togereko era muntu olaba edi yawe alemwa okufuna kuba edi yawe asinga Bobi Wine katika chukubule kino kitege amazala political wise bakita batonjogeza oluzungu lufu edi yawe is more organized than this dikula ono dikula agenda kutisa abana b'abantu kubasibisa adde wali agongo bazemba yefulo munaku wavu omula wa pastor yiga abadde mulwadde nga tasobola agenda mulambula wadde omuntu yatuka ku ntaano yagongo baza olugongo wowe annumye nnyo asaba lunaku wafeeyo omuntu agenda akole speech kubanga ye mukufafunamu opportunity okulaba nti afuna chief popularity kinagambyeko okulaba nti afuna public sympathy obuzibu bwa Bobi Wine obulawe buli nti ye talina mutima gulumirirwa muntu naye ate akozesa ebizibu byammwe amaziga gammwe tulaba abantu bangi bawa amagoneti talina gwera wadde manga naye yasinika mu family nzina giyamba okuva mu mbeera embi yawaani amabugo Bobi Wine asobola kutwala amabugo gasinja 10 kana mafuta gamutwala okuzika gamuzima edi muto yeyewola sente ne Lewisi goza kyatambula ne Lewisi edi muto bewewola sente zigenda mu kuziika asobola kutola 10 n'atola mu mabugo abaana bakawuma bamuyiro omusayi bandi babonaabona abaana bakawuma tebasoma n'ennamba yino mysticolo yino namwandu uno akamukubire ng'owulira muyinza ogamba nkola mawulire oba muwayiriza mysticolo ya maama kawuma yasini sinafuna sente ze muweereza ngenda muweereza mwemuloza mbeera mukatemba eyo simu yani mama kauma ndi mukunonya sente zikuweereza mwana wa Kawuma talina wadde emitwalo 25 giddayo ku ssomero wapise mama Kawuma mama ndi mukunonya kasente badde wano nkola interview n'abamawulire ensonyiwa boso mwana agenda mu P7 mutanyi wa Kawuma mutamanyi wa Kawuma agenda mu P7 muwala wali mu P7
kale mama ngenda kuweereza nsonyiwa mbadde sinazifuna ne kanzinonye nkutereko nsonyiwa mbadde ndi mu mawulire bandi wano bankwata n'okunkwata ndowooza mama ngenda kuterako nozola kyenkugamba famire bonaabona banonye emitwalo 10 gya situation bwafuga eggwanga